Weewaawo mukwano gwange gy'osinziddeyo nanjagala okubuuzaako weebale nnyo weebale ddala okuvaayo n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya. Kakati amawulire agaliwo kati essaawa zino bassebo ne bannyabo ge galaga nga pulezidenti w'abayimbi ba gospel omukulu Dennis Lanecku ate embeera gy'alimu si nnungi ng'ali kupookeza ku kitanda oluvannyuma ono olw'okusambibwa ensambaggere mu lubuto n'okukubibwa bubi nnyo. Kale okusinziira kunoonyereza kwe tukozeeko kopi, bano babadde wakati ku TVM nga balina program gye balimu ne munno we batalima Kambugu g'omanyi obulungi Kaye Wisdom, bassebo ne bannyabo wakati mu kukwayana ne pulezidenti w'abayimbi ba gospel ne pulezidenti w'abayimbi ba gospel, bano ne bongerera ddala okulabika nga bafuna obutakkaanya. Nga w'olaba ebifaananyi awo, producer wange wagezaako okukulaga. Kano kabadde kaseera kazibu nnyo nnyini ddala wakati nga bano bagenda mu maaso okulabika nga bakayana mu show, ng'era entabe weevudde oba n'okuyomba oba neki ye Kaye Wisdom okuddira omukulu Lanecku n'amuyita full oba n'amuyita full kanneme kivuunula. Bw'atyo mbagirawo obutakkaanya ne bweyongerera ddala era okukakkana bano olufulumya studio ensambaggere ne zitandika okukakkana ng'amakooti bagayuzizza nga bw'osobola okuvaayo n'olaba. Kankulage bulungi biki ebibaddewo, producer nkakutwaleko bulungi wakati mu kunoonyereza kwe tweyongedde okukula, naye nga bassebo ne bannyabo kitegeere ye omukulu Lanecku obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi era mu kaseera kano ng'ali ku macupa mu ddwaliro okusobola oba oliawo okutaakiriza obulamu wakati mu mbiranye gye balina n'omukulu Kaye Wisdom. Wisdom, stop lying. Say President Lanecku, call me President Lanecku. You are dummy, you are fool, you are Orimubbi, Obi abantu bali convicted. Orimubbi. Wisdom, nakuvumye You know what? Let me give you an answer. Wisdom, you get into learn to respect people. What if we got food? Do you know why I do this? Wisdom, learn to respect people. Neda, Lwachi and Peter done. Lwachi and Peter done. Why is he calling me a fool? Why is he calling me a thief? Nalimu Bieko, now Toshimani Big Daddy and Mauri to yes.